Mulongo Mwakalumuza n'Akabaka yenze mbalamusaako abawulira Olangira otuwa Namunswa empologoma ya Buganda namusane ku bajjajja abataka abakulu b'ebika abataka abagundiivu era ne bazzukulu bannange bwe tuggumiza ebika nammwe mbalamusizza n'abaana ba Buganda mwenna sibeerabira nammwe mbatumiddeko. Nazzeemu ne mpuliriza akatambi k'omusajja oba abantu abeeyita ba Buganda lwazi oba muntu omu oba bantu bangi anti abamu bagamba nti ako kabinja akakolera akakundi akali e Mengo naye nga twawulirako ne Dr. Besigye ng'agamba nti abantu abamu abali mu byobufuzi mu ebyo byonna kubanga ne Mengo kati yeeyingiza mu ebyo balina abantu ng'abantu abo oluusi babeera na 30 oba n'okusukkawo nga babakolera ku mitimbagano okubawandiikira ebyo bye baagala. Naye kyonna kye kiri nze njagadde kwongera kuttaanya ku nsonga y'abantu abo nga ne mayiga kwali abasoma oba abamusomera ebintu by'akoze mu Buganda ye yennyini yeesoma naye alina ne banne abamusomera. Naye njagala nsooke okusawo kino ekigamba nti bwe wandibaddewo ekirungi kyonna Mayiga ky'akoze mu Buganda kasooka ng'abuggyamu byonna yabisangulawo okuva lwe yakozesa obulimba n'obubbi ng'ali wamu ne banne abamusindika n'akwata ekifo mu Bwakabaka bwaffe ng'amanyi bulungi ni musajja mugwira ate ne byonna byakoze ku kabaka waffe eby'obulabe Buganda teribyerabira. Kati abantu be nga bamukubira okadingidi balina ebintu bye bamusomera mbu byakoze era bongerako mbu bye bimukyayisa abo abamuwalana nga bwe bakiyita. Kwega omuntu n'abeerawo n'alowooza nti ensi y'omuntu kintu kitene ayinza okukwata omuntu n'amuwalana ng'akola birungi nnyo ebiyamba ensi naye ye n'amuwalana lwakubanga omuntu ono oba tamwagala oba amuwalana. Kwega waliwo abantu abalina endowooza ez'ekiboofu. Kati balina lisiti yaabwe nga bagiyita bajyogerako ne bagamba nti lisiti ya Mayiga erumya abantu emitwe. Abantu bonna Buganda bonna buli kuluma mutwe lwa lisiti olw'ebirungi Mayiga byakoze. Kale n'oteebereza bannange okulowooza bwe kutyo. Ne bagamba nti ekintu ekisooka ye Masengere. Bwe batyo boogera mbu yazimba Masengere. Ekyokubiri ekimuwalanya mbu terefayina. Ekyokusatu ndiye Butikkiro. Ekyokuna nti Bbugwe ku Masiro. Ekyokutaano mbu Kette Telecom. Ekyomukaaga mbu birthday run mbu amplified mbu baagyongeramu amaanyi. Ekyomusanvu nti ebibumbe by'ebika ebiri ku Kabakanjagala Road. Ekyomunaana nti ebyapa byaffe ebyava mu gavumenti ya wakati. Ekyomwenda nti luwalo lwaffe. Ekyokumi nti Buganda Land Board Electronic Card. Ekyokumi n'ekimu nti olwendo Mineral Water ag'amazzi g'olwendo. Ekyokumi n'ebbiri mbu engule bbiya w'engule. Ekyokumi n'essatu nti masaza kaapu yagyongeramu amaanyi. Kati n'agamba mbu waliwo n'ebintu ebirala bingi ennyo era bo basiima nnyo. Kati no ku mutimbagano okwo kwennyini ne bw'oba togenze walala gamba nti gwonoonyereza ojja kusanga kubanga olwabeeranga lutalo ng'oli wakati waabo nabali abalala abantu ba mwoyo gwa ggwanga abatunuulira ensobi ezikolebwa era ne bagamba nti nsobi nnyo. Kweganga abo balwanagana omanyi Mayiga yakola abantu baabo oba Baganda oba bannamawanga abantu abamu bagamba nti bonna abo bannamawanga abagule baluganda lwazi baani abo waliwo abalala awo nti babeera naye kweganga kirabika era bagole kwate omuntu ataliraba ne bweriba nsobi etya nga bagyogeddeko era yafuna ekirala kyayogerawo. Kati bwabo bali basoma lisiti yaabwe nabana abalala abooludda ffe tuyita si lwe tuyita naye bwe kiri amazima bwe gali nti beba mwoyo gwa Buganda nabo ne bakola eyaabwe ne baddamu. Nabo ne bakola ne bateekako erinnya nti
ebigambibwa okuba ebirungi Mayiga byakoze bifuluddwa bakiyita bwe kityo debunked ne bayongerako nti Buganda si bizimbe Buganda bantu kati n'ebizimbe bibaawo naye osookawo bantu n'olyoka okola ebizimbe n'olwekyo abantu bosooka okukuma kuba ayinza okuddamu ne bakola ebizimbe yeebyo gwe omutawaana gw'abantu abalina endowooza y'ekikoloni n'ebyo ebyokuwambawamba n'ebyekidduddu bye balina mu mwoyo gwabwe omanyi oli tayinza kwagala kukwata baddu nga ye si muddu mu buddu buno bwe bakola obwagundi obw'omwoyo omubi obutulugunya oba obwagala okuwamba omuntu omuggyeko obusika bwe ne Katonda byamuwa byonna bimuggyeko obuddu bwa bika bibiri waliwo obuddu kugaba oba otunuulira obuddu omuntu bwali mutunuulira amuli waggulu ani amukutte ku njegere ate kwegana buno obwokubirira butunuulire abantu basobola ekikulu ekiriwo mu mbeera kigyoli kigamba nti ekyebuzibwa kiba nti oli muddu waani kyekyo ekikulu kati ne babala bano kandeke kutwala ne babala ebintu bino kandeke kukirandaza nnyo ekyo ekisooka ye Masengere ne bagiteekako nti eyo yatandikibwa Amiini era yali kyenkana ewedde bano Mayiga yakubako bukuzi kubi plasita na kusiiga langi naye ng'ekikulu nti nno okumutuma tebaamutuma Masengere baamugamba kuleeta Masiro ye n'alyoka akwata Masengere n'agisiiga n'agibaleetera kakati wano kiriko n'obuzibu bwe buti nti mu Buganda ebintu ebiyingira mu Masiro tebifuluma bwe bagamba mu buwangwa kati ate nti era kiba kya mukisa mubi okuddira ebintu ebiweerebbwayo ng'okugenda okukola ebintu bya Bassekabaka munda mu Masiro ate gwe n'obifulumya n'obitwala ku bintu ebikolebwa ng'abantu abaliwo abalamu aba bulijjo ate be bagenda okubikozesa ekyo bagamba nti nno kintu kiva era kisoboka kati naye mu ngeri bannaffe bano gye bakoze ennyo ebintu ebyakalogo kalenzi kati tokyagamba nagamba nti basobya buwangwa naye bakola bintu byakuleeta mwoyo mubi kutabangula ggwanga na kutabangula bantu balirimu kati ekyokubiri ne bagamba nti terefayina ono yagenda ddamu ku byoli bye yawandiika n'ateekawo nti eyo bizinesi y'abantu buntu bakyala kimpadde b'emmengo Kabaka baamuwaako emigabo emitono ennyo era twalabanga Kabaka okusookera ddala yali agaanye okugira nankani okutongooza terefayina eyo kubanga yalimu n'entalo ze baali balwana munda omwo ng'engabana zaabwe ziganye Kabaka n'asooka akidda ebbali era yakijjamu luvannyuma era n'otomanya akirimu kwenkanabwa kubanga bano abantu kubanga baasooka ne baleeta Therita oli yali aleeta Therita bano ne bamulwanyisa bikikwega buli kimu kyonna nga bakiteekako okusikaasikanya omugwa kati ne bagamba nti nno yakola butikkiro yaliwo yasiiga nayo nsiige naye nga bo bennyini abo Bamayiga baali mu lukwe lw'okugyawo butikkiro simanyi bagiguzaani simanyi baali bagiguza Museveni olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda n'abalangira n'abambejja ne beegatta ne baginunula era Mayiga yasiiga nsiige n'okugiyingira ate nga bagamba nti tagisulamu asula waabwe agitaddewo buteesigamba nti agirina kati ekyokuna ye Bbugwe ndowooza gwe bataddewo owookuna omugenzi Gaston Nsubuga ng'akyali minisita wa Kabaka ow'embiri n'amasiro ye yatandika Bbugwe oyo olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda ne bongerezaako kaakati olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda abo lwe bongerezaako Gaston Nsubuga era bwe bali abantu abaaliwo abaabikola ebintu ebyo basobola n'okuwa obujulizi essaawa eno bwe bayongerezaako kubanga ne Gaston Nsubuga yakola n'okwogera lumu ku leediyo emu n'ayogera ekyo ye we yali akomezza Bbugwe oyo kati abazzukulu nabo ne bakwatizaawo kubanga abantu baali bajja nga beesenza mu bifo ate nga bagamba nti basaze bano bagundi bagitunda abo era Bamayiga n'obubondo bw'emmengo nga baali amasiro bagaguzizza simanyi seero nga baguzeeko ekitundu nga basazeemu ne bupuloti kati abazzukulu ne bajja okwagala okutaasa Nsubuga kye yali atandise okuzimbako Bbugwe era nga naye yali amuzimbako lwa nsonga eyo okusingira ddala azimbeko Bbugwe ow'amaanyi kubanga emmuli ezaaliko nga abantu bamenyamenye ne bagira ki ne bayingira ne beesenza
kati olukiiko lw'abazzukulu lwe lwateekawo n'ekyo ekintu ekigamba nti nno mulete ettaffaali kubanga ekintu kyabwe nze kwe kusooka okubawulira nga boogera nti mulete ettaffaali ne bagamba tukozesa amataffaali ga 99 kubanga bo bagamba muteekewo ettaffaali nga kye bagezaako okukola nti abantu bayinza okutya okujja okuyamba kumaliriza Bbugwe nga balowooza nti nno ng'era embeera bw'eri nti bano bajja kukwata bukwasi ssente zaabwe bazirye kati ne babagamba nti asobola gwevuga amataffaali go 2 oba 3 oba 5 oba 10 oba loola ennamba ogireete ku masiro n'asobola akasawo ka saminti leeta n'asobola omusenyu leeta temutukwasa ssente mwe muleete buleesi bintu ebikola kati kugamba nti ani ayinayo ettoffaali ani ayinayo ettoffaali enjogera y'okugamba nti leetayo ettoffaali lizimba amasiro lyava ku lukiiko lw'abazzukulu kati ye Mayiga yamaliriza bumaliriza oli Bbugwe bali bwe baali bamutuusizza naye nga yali avudde eri emmanju ng'awese n'okuweta nga atuuse awo ku ludda olw'akabuga ak'Egindi ak'Ekasubi kati simanyi oba ebitundu ebimu yabiddamu oba yakola atya naye nga Bbugwe yali yazimbibwa dda yamaliriza mumalirize yali yatandikibwa dda kiba kirungi era kiwa abantu amaanyi singa omuntu bw'akola omulimu agezaako okulaba nga n'abantu abaakola nabo abawa alaga okusiima okw'ekintu kye baakola teweemalira nnyo mu kulowooza nti bakuwaane kubanga obubbi omulimu okwo kukoowa abasajja baavanga ku mirimu gyabwe ne banyuka ne bagenda ne bakola olw'eggulo lwonna okutuuka obudde okuwungeera nga bali ku Bbugwe bazimba ebiseera ebisinga obungi baakuleetanga abazimbi 2 3 ne bazimba bo bennyini ngamba abazzukulu ne babeera nga bali okubazimba bo bennyini kale kirungi okugaba credit weeriddyo okusinga okulowooza nti buli kimu ojja kikwata n'amaanyi g'abalala n'entuuyo zaabwe byonna obibale ng'ebibyo kati namba 5 ye Ketu Telecom eyo twawulira oluvannyuma nti nno baagitunda naye nga baagikoleramu effujjo lingi nnyo n'ebikolobero n'obubbi bwa ssente bwali bungi munda muyo ate ng'era nayo wadde baagamba nti ya Buganda omanyi abantu b'Emmengo bano baagenda ne bafuna ekintu nti bwe baayagala okugamba nti nno Buganda bagifudde obwakabaka babufudde ekitongole bo ne batandika okugulanga ebintu nga bibeteekamu amannya beteekamu amannya gaabwe nga babiteeka mu mannya gaabwe nga bagamba nti nno bya kabaka kwegamba nga bakozesa ekyo nti baabeeranga ne omanyi okukola omulimu nga oyina abantu abanaaguwutawo kweganga ba customers abaguzi obayina kubanga bo baalanga bulanzi mujje n'ewaffe abantu ne bayiika mukole bwe muti emwenge gwaffe abantu ne bagenda ne bagula mukole ki kubanga omuntu singa baali beetandikidde business bo bennyini ng'abantu nga bwe bagamba nti baasooka mu busuubuzi bamayiga ne bannaabwe baali bakimanyi bulungi nti ekintu ky'okufuna abaguzi si kintu kyangu naye wano kyabangwira nnyo nti oleekaana buleekaanya ebiri bannange ebyaffe bya Bwakabaka kabaka agambye ebikinga abantu badduka nga bagenda bagula kale nno n'ebyo byonna ebyo businesses bye baateekangawo bwe batyo babadde nga babikola nga bakozesa Abaganda mu kubakolera nga babafuula akatale akagula buli kye baagala baga mugule bino ne bafuuka n'abalanga obulanza ebintu naye nga ekikulu ekiriko nti mu bye baalanganga mwe baalangiranga n'ettaka okulitunda n'okuligula ate mu biseera ye kabaka we yagambiranga ebyo byonna bi TV byabwe biterekomu byani byonna nga bidanga ettaka okulitunda ate nga kabaka yali amaze okugamba nti temwetundako ettaka si kya busuubuzi kati n'agamba nti nno okudduka kwa emisinde gy'amazaalibwa era naye embu nno ye yagiteekamu amaanyi ekintu ekyokubeera nga abantu bonna Abaganda bonna babadde nga naddala ku mitimbagano ng'okudduka bwe kubaawo bonna bagandi bannange munyamujje tugende tubugirize kabaka ebyo Abaganda bwe babyogera baba tebabyogerera Mayiga era n'ennaku ze yagamba nti nze yakuŋŋanyiza emitwalo 10 kwega kiringa egy'abantu era ku misinde gya kabaka kiringa emperekeze bw'eneegamba nti abantu bonna bendeese abantu bonna bazze ku lwange ate abagole omukolo si gugwo si birthday ya Mayiga ya kabaka kwegamba nti ate abantu banakuwala nnyo omwoyo tekyagala ate kugira nankani kutandika kubuuka bikunta by'abaana olukiiko lw'abazzukulu nze ku bwange mu kujjukira be baaleeta ekirowoozo ekyo ekyokugamba nti nno Obuganda bwongera amaanyi mu by'emizannyo era ekirowoozo ky'okukola birthday run kyali kyabwe ekyo bakikkirize oba bakigaane
naye abaganda babaawo nabo balaba ebiba bitambula mu maaso naddala abagoberera ekiriwo kati ennamba omusanvu bye bibumbe ebiri ku luguudo ku gundi olwa Royal Mile olwa Kabaka Njagala ebyo Oweekitiibwa Jebi Walusimbi ye yabitandika lena ebika byonna kyemanyi tebiggwangayo kubanga buli kika kye kyajja ne kyekolera ekibumbe kyakyo bwe mba nzijukira bulungi naye ate waliwo n'ekirala ekyokubeera nga ne Jebi Walusimbi ensonga eyo yagikola mu kusika mugwa ate omwami Mutabazi kyayogeddeko awo n'agamba nti nno Muliika yakola bulungi nnyo ekiseera ky'ekyobwakatikkiro lwansonga nti yateesa n'abantu yali ng'awuliriza abantu ne bateesa naye Jebi Walusimbi abantu bamugamba nti tojjaawo temutema Kabaka Njagala oyo emiti kubanga emiti egyo Ssekabaka Mwanga ye yagisimba Ssekabaka Chwa ng'akyali muto n'agifukiriranga bye byafaayo bye baatuwa ku miti egyo egya Kabaka Njagala kati abantu ne bamugamba nti yeweewaawo Kabaka Njagala ayinza butawangaala bbanga ddene ng'emiti gyatandika okubeera nti gikaddiye kubanga obulamu bwagyo si bubeera bungi nnyo waliwo emiti egiwangaala emyaka 10,000 biki naye nga balina engeri abantu abagirina kubanga waliwo abantu abalina ensi zaabwe nga ziri nnyo ku miti egyo egya Kabaka Njagala naye kwegamba nga balina engeri gye bagizza obuto gwo gwennyini omuti oba ne baguggyako ne bagutemako ebitundu ne babimerusa ogwo gwennyini ne babiteeka mu nduli ne guddamu omuti ne gukola ki ne gudda buto ne guddawo kati eno bakomola bukomozi ne guddawo omuti ne gumera ogwo gwennyini kweganga tebagugjeewo okugenda kuleeta nsigo ndala na biki naye guli gwennyini ogwaliwo ne baba nga gwe bakolera gwe bagira nanka ne gwe bakolako oyo nanka ne katumuyita esayansi ne baguzza obuto naye yagambye bino tebigasa biki n'abitemawo oluusi ebyo bintu si birungi teesa wuliriza eddoboozi ly'abantu teesa nabo togamba bugani luli gwokimanyi kubanga bino ebintu byokolako si bibyo wekka by'abantu bangi ate era n'okugamba nti wakati mu ntalo wakati mu buzibu bassekabaka baffe basobola okubaako ebintu nga bye batandika oli n'akola gundi Ssekabaka Muteesa n'azimba n'aba nga yajja n'azimba ebyo ebizimbe naye nga tena bali abaaliwo okusooka nabo baali bataddewo ebizimbe era ne bassaawo ne Royal Mile eyo ne bassaawo n'emiti egyo kati namba 8 n'agamba nti nno yaleeta ebyapa yakomyawo ebyaffe ebimu ebyo bye baamuwa naye munnamateeka omulamba yakkiriza n'akwata ebyapa munnamateeka omulamba yakkiriza n'akwata ebyapa naye ng'amannya gaabyo gali ng'ebyapa ebyo biri mu mannya ga gavumenti ya wakati era baagaana okubikyusa kwegamba baamuwa mpewo kati namba 9 n'ateekawo oluwalo lwaffe lwatandikibwa Jebi Walusimbi kwegamba ye yali engeri ye ey'okuŋŋaanya era waliwo entegeka nnyingi Jebi Walusimbi ze yali akoze ono nga yazikwata bukwasi n'azirinnyako n'azitemerako ettaka kati namba 10 ye yali bye kyapa mu ngalo obubbi bwakyo toyinza bwogera nako abantu abamu tebakitegererawo abantu abamu bakimanyirawo naye kwegamba nti abantu bangi nnyo bangenda ne bagula kyapa mu ngalo omulundi ogusooka simanyi emitwalo gyali 6 ate ne baddamu ne bagana emitwalo 12 nti ate kakati tuli ku 1.1 naye ng'abantu baddangayo be bamu ne babaguza ekyo kyapa mu ngalo emirundi n'emirundi ate nakati n'okutuusa kakati era ebyapa byebababwa era tebabibala balina engeri ate gye batategeraganamu na zi gavumenti za wakati simanyi biki ebyo kati ne bagamba mbuno Buganda Land Board yaleeta kakadi akali electronic naye ng'ate abantu bangi batugamba nti ekyo kitwala bantu kugira nankani kukubibwa byapa mu kyenyi n'okubagira nankani n'okubateeka mu buddu bwe batutegeeza nti oli akwata bukwasi ng'akuba mu kakadi ng'alaba ettaka lyonna byonna ebikukwatako ng'alyoka akakwata nga byonna abikwata bisetula abizza mu mannya ge nga gw'osirigalirawo ng'ofuuka muddu tolina ngeri gy'oyinza kupuluvingamu bintu byo byatambula bitya ne biva eno ne bidda eri
kati namba 11 agamba mbu amazzi g'olwendo minowota ezo businesses zaabwe ku bwabwe kubanga mu kubeera nga embalirira bazikola balagako nti amazzi g'olwendo gavuddemu ssente bwe ziti omwaka guno. Abaganda bakozesebwa kufuuka abakiguzi nga bo bagula buguzi naye nga tebaganyulwa mu bintu ebyo. Kakati n'akubuulira kubanga waliwo n'ekirala kyembadde njagala okwogerako wano zeezo ze bagamba mbu nno oyo omusajja oyo simanyi Buganda Lwazi eryo eddoboozi eryazze ng'ayagamba nti Buganda Lwazi nti mbu yasanga simanyi bajeti ya Buganda simanyi eri mmeka mbu kati eri biliyoni 2 simanyi biliyoni 2 ebyo bikola ki? Bikola ki bye bakola ne bagamba nti bwe tukolako kino ne tukola kino n'otusomera ssente ni bajeti ya biliyoni 2 kirungi nnyo tweyanziza naye kati zikola ki kye zaali zikoze biliyoni ezo 2 ntumanya zikoze kino na kino na kino kubanga ffe tulina kye tulaba bwe ziba nga zijja buli kiseera kati nga wano batubuulira ne ssente z'emisinde nazo babadde nga babbanzi be kati n'akubula namba 12 nti biyawengule ezo zonna businesses. Abaganda baguzi buguzi era ng'okubagamba nti nno ze bateekako ezigenda mu nkuluze eya Kabaka ziri 3 ku 10 ku ssente ze bazzeeyo ate ze bajja mu byoyo naye kwegamba ate si mu nkuluze ya Kabaka mu Mmengo yonna okutwalira wamu ziri z'abantu buntu naye mwe mbeera mubawadde mmeka ng'Abaganda okubeera nga balina akatale akali awo akali red ate akokwekunga bane tugula ono waffe kati namba 13 yateekawo masaza kaapo nti yayongerebwamu amaanyi okwongerebwamu amaanyi kisinzira ku mupiira gwateekebwawo lwaki tulina omupiira ogw'ebika ng'oguzanyibwa mu bika by'Abaganda okugatta abantu n'okubaliwa ow'emyoyo ne tubeera n'omupiira ogw'amasaza guno gwa muzzaŋŋanda kubanga gwo guzanyibwamu n'abantu abatali Baganda kasita babeera nga bali mu masaza ago mwe bali naye gwali tekuteekwa kubeera nti nno gukutte nnyo ku ssente ate nga n'abazannyi bennyini babawa busammambiro naye buli mwaka bagukwata ne baguguza Abanyarwanda wali omukazi Omunyarwanda gwe bagula awo abavubuka bwe bagira Nankani bwe baakayanako nti omupiira baguguzizza Abanyarwanda ne balyoka babakubira amasimu ne bagaa nti anaddayo kyogera anaatulaba naye nga bano Abanyarwanda be bagufunamu ekisinga obungi. Abaganda bo olumala okuzanya omupiira batambula butambuzi ne bagenda ekyo kye kisinze okutuleetera omutawaana n'okugulaba bo batambula butambuzi ne bagenda kye kisinze okutuleetera omutawaana nti nno abantu tebagoberera bintu bya Bwakabaka bwabwe era nga n'ebya gavumenti beebuuza bibuuzo naye tebagezaako okufuna kuddibwamu n'okugonjoola ebizibu era ojja kulaba ne kaakati abantu baagala nnyo okuwulira ebizibu ebigenze mu maaso balinga babyekuŋŋaanyaako okwerwaza emyoyo. Kintu ky'amagezi nnyo era kya butegeevu omuntu okubeera nga bw'atunuulira ekintu n'alabamu obuzibu ate anoonya ngeri ki obuzibu obwo gy'anaabugira gy'anaabugonjoolamu naye ne mugenda emikutu ne gibasomera mulina kino mulina kino baaba bakola kino bakola kino kuganga olinga buli omwaka gumu 2 3 4 5 6 7 kitwala mirundi emeka omuntu okumanya nti waliwo obuzibu otandika okunoonya ki ky'ogenda obukolera awo bwe tumala okwogera ku byakolebwa n'ebitaakolebwa ebyokwewana n'okwesoma omujjudde obulimba ne tutunuulira ku kiki ekisingidde ddala kubanga n'ebyo byennyini bitamya mayiga abantu waliwo abantu abataagala obwo bulimba abamu ku ffe tetwagala bintu bya bulimba naddala mu nsi yaffe kubanga abaatusooka baatubulira nti Obwakabaka bulina kutambulira ku mazima tebulina kutambulira ku ebyo bya bukulupya na bubbibi kati ewe ekyasinga okumutamya abantu z'empisa z'okutwalira awamu ez'amayiga alina empisa tetuganye naye embi zonna naddala ekintu ky'okutyoboola obuwangwa n'ennono bya Buganda ate alyoka agenda atandika okugamba abantu nti Kabaka si baffe kitaffe alyoka atandika okugamba nti nno Buganda egenda ku ntikko kyokka abaana ba Buganda bali ebweru bakabira eyo y'entikko y'ewaabwe naye okuviira ddala eri emabega gye yagambira abambowa ba Kabaka n'abagamba mbu Kabaka kye kiki
kubanga bamugambako nti abasajja bakabaka bali wano tebannabako kubaako kye balidde bannange tubawe ku soda mukabaka gwe mumbulira kyekiki abamuffe gye twamusuulira ate teyakoma awo n'ebintu birala byazza akola ng'atawanya kabaka waffe kati abaganda bangi basobola okusirika naye ayina okukimanya nti obuganda tebugenda kubyerabira ebyo ddi tebagenda kubyerabira kati n'alyoka ayingirira obwakabaka bwa Buganda mbwafuke Katikkiro ng'amanyidde ddala bulungi nnyo nti musajja mugwira Omunyarwanda nga ne kye baayagala kwe kunyagulula Obuganda wamu n'okwonoona obusika bwaffe ebyo byonna omuntu n'abikola ne bwekyandibadde kikomaawo wokka ekyo kyali kingi nnyo n'olyoka oyingira mu kifo nga weetuumye ekyotoli mu nsi endala yonna singa Mayiga yayingira dde ekkomera mu nsi endala yonna ate mu gundi eyo gye bateeka abasibe ab'ekika ekyawaggulu n'alyoka kabaka waffe ebintu ebikyamu n'amuddugaza ate ne bavaawo ne babba ssente ez'okukola ku bukosefu bwe ne beekobaana n'oyo John Katende ne Nabalamba ne Kagere ne Wasajja okusibira kabaka waffe mu lubiri balyoke bamugyeyo bamutwale e Namibia okitegedde mbu kubanga baagala bo bafuke bakabaka baani bo tebakimanyi nti ffe okukkiriza bo bafuke bakabaka tuba twonoonye enkolagana yaffe ne Katonda waffe ne balyoka bakola enkwe ez'okugyawo bajjajjaffe abataka ne buli muganda yonna ayogera ku birumu abaganda kwega ne bwe yandibadde azimbye eki ne bwe yandibadde akoze biki akati oluusi ye yalowoozanga nti ebintu bino ebibi byonna byakola kabaka nti abikola muntu naye kabaka yagattibwa ku Buganda ekintu ekyaddala kati ye n'atakimanya nti ebyo abeera abikola bukadde na bukadde bw'abantu abaganda bonna abikola namulondo yaabwe era abikola n'okumenya amateeka ga Katonda waabwe abikola n'okumenya amateeka ga Katonda waffe eyatuwa abakulembeze baffe mu butonde n'alyoka yeyagaliza omuntu wa beene ate bwe yawulira abantu nga babyogerako n'akola omukolo alyoka akubibwa ebifaananyi nga yeefuula amukuba obwama yeefuula amumanyi ennyo akola munankolaki kwegamba ebintu ebyabakayande ebintu ebyekinaku ebyekikopi ne bookya amasiro ate ne babba ssente z'okugazaawo ne bafuula olubiri ennimiro ya byawongo buli kimu badde waabwe Tanzania baleeta amalagala balyoke bakola ebyobwawongo kati omuntu yenna atamanyi ebyo oba abirabanga ebyokusaaga ebizibu bye byava ku ngozi koobere muganda koobere mugwira wa mu Buganda olina ekizibu era ne kyakoze okwawula abantu ba Ssaabasajja kintu kinene nnyo alyoka akolewo oludda olumwagala mbu n'oludda olumuwalana mbu kubanga bamuwalana bamugira Nankani batono nnyo ate bw'avaawo n'alyoka abogerako ng'abamukoze obubi alyoke yeeteekewo atandika okweyisa nga kabaka bagenda okumwanjulira mbu abataka bagenda okumukola ki akoze obukundi bw'abasajja b'Abanyarwanda bambale amakanzu bagende beefuule mbu bamutwalira abataka nga balina oyo Wasajja bw'okwagala okweteekawo basitame ku Buganda mbu bagikulembere ne baba bakwogeddeko bwogezi nti toli mwana wa kabaka debbali bw'oba olowooza nti bakwogerako bwogezi debbali ne mulyoka mutuulawo ne Bakagere ne Bannabalamba ne mulyoka mukola ebintu bye mumanyidde ddala nti bitabangula Obuganda mwe mumanyi okutabangula ensi kiki ekitegeeza nti kitegeeza abantu kubonaabona na kufa mwe mulyoke mulye munywe ng'obukadde n'obukadde mwe n'abaana bammwe muwanike n'obugulu waggulu ng'Abaganda abangi ennyo bali mu kukaaba na kubonaabona mulyoke muddawo mukole obukundi obugaana Abaganda okwogera ku bibaluma naye nga kiri kugasa ki ne bw'oli kuŋŋaanya ssente obutabalika ng'omwoyo ogwokezza gwe wennyini kubanga omwoyo gwe bulamu gwe guwa omubiri obulamu naye Buganda Mayiga ne banne mwenna Bawasajja Nabalamba Kagere mugenda girekawo nga n'abaabatega mu bifo ebyo n'abaabazaala ne babateeka mu nsi mulyoke mujje muwaŋŋame kuffe mutusitaamulukukeko
nabo bwe baavaawo era ne bagireka nga yo kati weeri. Naye amaziga g'abantu ge bakaabye okweraliikirira n'okubonaabona byo mulibirekawo muliba mugenda mulibikola mutya kubanga byammwe. Ate ng'etteeka ly'obulamu ligamba nti kyosiga kyokungula. Ate ebijanjalo osiga kimu okungula 10 olwo ng'amakungula tegabadde malungi nnyo. Naye ffe tujja kusigala bulijjo nga tuyimba nga tugamba nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga era nga tukolerera ebyo. Amiina.